Webale nnyo gwe munafa kyagenda maaso okubanga ate otugoberera ng'otuwuliriza gyonna gy'osinziira nkulamusizaako n'enkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga weekolera. Yenze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa tuli ku Kimbowa update. Sensobola okusaba subscribinga, likinga ate genda maaso n'okubanga osharinga. Emboozi eno ekwasamuuko ku nnaku naye tugigumiikirize tugifollowinge atulabe tuyinza okuyamba nate omuvubuka ono. Tuli mu kulwanyisa ebisiyaga omuze guno gukudde ejjembe mu ggwanga. Parliament juzi yayisiza etteeka tulinda president agende maaso n'oliteekako omukono. Ono gwe nnina y'omu ku basajja ngambe omusajja muvubuka abaliriddwako ku bisiyaga okumala ebbanga eddene era agenda tubuulira experience eyo. Tulabe nti bw'oba oli awo byanyumiza abala musobola biyigirako ne mutaddamu oba ne mutagenda mu muze ogwo kijja kusobola ndowooza okuyambako. So kale tubuuzeko mujja baliko basebe ne bannyabo musiibye mutya amanya ndowooza Ssekajja Charles ng'aviira obeera wa kati ssaawa gye mbeera Kampala naye nga nali mbeera mu kyalo. obeera mu kyalo ekyewa kyalo kyeyo saidi z'Embaale. Okay. Ssekajja wanyise oli musajja muganda Ssekajja babeera baganda abaje ziti Nvuma tweddira Nvuma. Okay. Tusanyusa okukulaba kale emboozi yo waginyumirizaamu kwegamba n'empulira nga tendese kyekimu. Okay. Ozaalibwa ddi? Bazadde bo gye bali? Bazadde tebaliiwo bonna baafa. Taata ne maama? Taata ne maama. Ani yasooka okufa? Taata. Omuze guno gw'ebisiyaga gujja ddi mu bulamu bwo? Omuze gw'ebisiyaga gujja nga taata amaze okunfaako. Taata wo afudde. Afa oyina emyaka emeka? Afa nyina emyaka yandeka nyina emyaka 3. Emyaka 3. Gwe watandikira okuliibwa? Wabula kati ndeka n'emyaka 3. Ndyabeera ne maama. Waita omwaka nga gumu mpeza emyaka 4. Mama naye ndoza atende waliddwa bikoze eki nyino soma embeera mama taata yaleka twali mu kyalo. Kati mama mukubeera nange embeera emutabukako mpeza emyaka 4 nyino soma. Mama atuuka okwagala ofumbira omusajja omuki omulala. Mama agenda omusajja antwala n'omusajja musajja amugamba agenda afumbirwe naawe. Mama amugamba sobola kubeera na mwana wo mukulu ono omulenzi ndi myaka 9 ng'otaata yafa dda. Kati mama mukuŋŋamba mwana ngenda kutwala bajjajjaawo obeeko eyo njabba nkola ki nja kujjanga nkulabeko. Olwakutwala wajjajja amuzaala ye maama oba ate azaala taata wo? Azaala taata. Kati mukuntwala wajjajja azaala taata mama jjajja namugamba jjajja mukyala jjajja akkiriza mbeerawo mukubeera wajjajja mama agenda afumbirwa? Agenda afumbirwa webale nnyo. So wajjajja obeerawo bbanga ki? Wajjajja mbeerawo nagenda nyina emyaka 4. Mbeerawo jjajja nali mbeereddewo ddala naye ekyanje wajjajja jjajja kufa. Jjajja maana n'afa. Afa ayise emyaka nga 2. Ng'ogenzeeyo? Nga ngenze ntandise obbeerawo. Kitegeeza yafa oyina nga 6. Eya banavaayo n'4 n'2 gy'emyaka 6. Jjajja we yafa njijja. So kati jjajja bw'afa waka wasigala wa? Waliwo ku bantu? Ewaka waliwo ku bazzukulu abalala abaana bazaala abalala ababanga abaganda kati basigalawo. Ate nze sinange gye nkola ki gyenza mama nga ajja nandabako. Kati mama ndaba ate naye mukujja okundaba wano wajjajja gyantadde kuba yajja nanteeta ku buyambi mama gy'afa. Omusajja gye yali yafumbiddwa yali yazaddeyo omwana naye omwana n'afa. Kati mama omusajja yalimu obulwadde bwa siriimu. Omusajja gwe yafumbirwa oba taata we yabulina? Musajja kuba taata wange yali mulamu nalibadde nange siri mulwadde naye ndi mulamu. Kati mama ajja afa siriimu. Mama okufa siriimu abantu bazze okuziika abataata abato bonna famire nabaggwayo. Nkuba omulanga gange nkaaba bato bagamba alese omwana wuyo wa myaka 6. So kitegeeza gwe wekka gwe yali alina kuba ne yazadde yali afudde. Kati nga bato bagamba omwana wuyo amulese muto omwana afudde alese omwana omuto badde avuddeyo. Kati nange ntuuka ensi ndaba enkoze eki
enfundiridde sina wakudda sina kiddako mama abadde ampa kasente mawadde wajjajja wali okyali waliwo ku bantu abalala waliwo abazzukulu naye ababatata baganda bange atali mutaata ono ate nga maama bamuziika eyo sairize ebukunja yewali ewaabwe mama mukumuziika awo abantu bagize banumiriddwawo waliwo taata wange yali muto muganda wa taata yalina essomero oba essomero lyoba yalinamu omugabo oba yalinamu ki oba njoza balina enkwatagana n'essomero eryo nga jja bagamba omwana engeri gyakuze ono ate agenda abuzayo emyaka ng'esatu amale okumala primary ono kamutwala akole ki mbeere naye asomero eyo antwala mukuntwala byonna biwedde babikoze eki ebyo baziise waite ennaku nga nnya bagenda buli omu avaayo gyagenze nze bantwala taata yantwala bisi nayingira kyakutaano natuuka nga ntandika byantwala somero yalina ekisulo nga ntuuka nga ntandika okusoma ndi muyizi mupya ndaba abaana nali ndabika bulungi nga nawe obeera gwe nga gweyagala okumpeerera ompeerera naye nga ntandika okusoma kyokutaano mwaka gugwako nasoma labungi nalina nakwatana kyakusatu naye nga nyingira ekyomukaaga nsomye nali musajja mugezi nsomye kati nyingira kati mukuwummula nzirayo wali ewaani wajjajja azataata waliwo abaana bali basigalawo waliwo abakulu oyandwa kusomera najjayo nga ntwala nantwala wajjajjaye nga wema mpumudde gyenzira kuba byayinga myaka ebiri ekyokutaano nekyomukaaga kati nsoma nyingira ekyomusanvu nkuze kati nga newakasiddayo nsobola ku ssomero kati munaye mba nsoma kati mba ndi awo nga bajja ziri musaawa nga nnya tugenda kukola PLE ziri musaawa nnya nga abaana abamu bebasinze nkyatunula kubanga gye nali omugezi nga simaga gebaka mba ndi awo nga metro najja nga mpita ngamba sekajja taata wazze akwetaaga niŋŋamba ekiro kino taata njagazaaki kati muli kyenva ŋŋamba yinza engeri gyetugenda okukola PLE yinza bazze kungumya kubanga taata yali ajja ku ssomero okwo nga wajja ajja n'ebintu nayitira abaana ebintu mu mmotoka yalinako abaana bazaala oba abaana bula yalinako abaana abaali basomero ababe naye ne bamala ne bagenda nasigala ku ssomero yalinamu oba omugabo nga simanyi naye nga ajja n'emmotoka wajja ayita ebintu nga biyitirivu n'aleeta nawo abaana nga ndabye ddala niŋŋamba ayinza bazze kola ki kumpa ku miri gyali taata wange munaye saawa nnya nga mpita ebampita nga banteeka mu ofisi ya headmaster muyantuuza kati ngendo olaba emmotoka ya headmaster weeri headmaster takola ki taliiwo mba ntudde nga taata nga naye ajja taata ngamba mwana wange emisomo gigenda gitya taata gitambula bulungi nanga mwana wange oli mugezi ate nkwagala nnyo mwana wange singa otula P7 noyita nokuba first grade ngenda kukwongerayo gende wali abaana bange munaye taata nga agiraawo ngolo tubuzaayo wiiki nga 3 tukole ebibuuzo kati taata mba ndi awo nga ndeetedde ku bino bigundi aleese omugaati omunene andetedde ebintu abitedde ku mmeeza angambye mwana headmaster esaawa mwendi yali musajja kati naye nga emotoka yenjiraba weeri nendooza gwalabye nakola ki namuga genda olawo omwana ekiro kati ndi awo tunyumya ne taata abamu baali tebajja naye oyo yali ajjawo ne headmaster nga bo babeeramu n'ekiro ajja naye nga olumu ajja n'atandaba naye n'alaba headmaster kati kolo bwe yajja ndaba emotoka ya headmaster weeri taata naye mulaba kati ntulayo nti mu ntebe ngenda tutula mu ntebe taata ampadde awo ebintu wenakoma otegeera ngenda okuddamu otegeera nga ku makya nga ndi mu ddwaliro kakiniki kaali kumpi n'essomero ng'omwana singa aba alwadde bamuddusaawo kati
nsunyonnyola kati mukera ngenda okudda engulu ngamba musawo ntuse ntya wange musawo nga ngamba bakwete olinamu kamunguluze nga kamunguluze akutte ne bakuleeta wange ninga kati musawo nga nze siwulya nga kamunguluze akola ki nambuuza weewulira otya nga kati muli musawo yali musajja mukazi yali musajja amusawo mugamba nga mbuuza weewulya bulungi nga njagala kunywa kati ngera omuntu nga bamubye kalifoomu oba yagala kunywa bali bakubye kalifoomu bali bankubye kalifoomu taata kuba gunasemba okuba naye taata gunasemba okukola ki okuba naye kati mukuba kalifoomu mpulira njagala nnyo okunywa musawo ngamba ojaba fayini nga musawo mbandi awo bampa ekipa ky'amazzi ekinene ekyebbiri mulenzi oli nga munywa nga musawo nga kati oli fayini oddeyo ku ssomero nga mugamba ndi fayini muli musaa meka olwo ziri musaa nga 5 ez'emisana kati musawo kyava ŋŋamba oddeyo ku ssomero konze ya biramu okulosinga kkubo nodda ku ssomero kati ngenda okudda mu ssomero kiramu nvuddeyo 6 banayo nga bizikonye mu lanchi baana bafulumye bonna lanchi bakonye lanchi bakoze ki bafulumye mu kufuluma ntambula ndaba baana buli mundu awo limu asonga munzi tufunyeyo memba mpya wuuyo kati nze mu kompyuta ndaba abaana bakuŋŋaanye ngenda wali kyali wange gwenkola ki gwensinga okwagala obutanda nze ndika waggulu yalika wansi balamuta mutaawe kati mutaawe munoonya munyonyole ndaba abaana bankuŋŋaanidde ndaba abaana bagira mbayitako awamu banviira bagamba bafunye membe omupya kati mutaawe mutuukako ng'ali mugundi munda eyo era ye yandaba nga sisuze waggulu ye naye n'atya kuba ekyali maaso ku ssomero awo yali akola ki essomero lyaliyo ebisiyaga edimaster yennyini noyo taata wange omuto ndozanga nono omusawo naye akimanyiiko kati mutaawe naŋŋamba soko gyotuule wano soka webake muntu yanzikiza tuula yanebasa wati kya bugazi naŋŋamba mu ddoomu ate katanda akake saakange wange kali waggulu nnyo ne bakakake nga soka kane ngaleeta amazzi awo naye nga mpa ngamba ogenda bafayini nga mbuuza nedda mbula kiki ekigenda mu maaso nabadde ki ngamba ngenda kugamba mutaawe naye mutaawe nga mba ndi awo ngagenda asooka afuna emmere yali lanchi sawa zali zoze katolo musambu aleeta emmere suwani 2 eyange neyiye nawe ngakuleetera kuba emmere watuka wali ku layini ate bujjo bonna bali bategedde bamuwa eyange neyiye kati nga mutaawe aleeta emmere nga nje emmere nali emmere mpitamu buki nga mugamba mutaawe nyagendako mu manju ngamba ebbafu yiino kuba ye yali amanye kintuuseeko nga yali ateredde ebbaafu ngenda ositama ku bbaafu nga nensama sikola ki tebijja sibiwulira nga munaye nga olunaku luziba naye nga nsuze bubi nga lunaku luziba nga neebaka kyuka ekiro nga mpulira muno muna mpulira bubi emabega eno olunaku olwo luziba kwolwo wasoma preps z'olwo olunaku saasoma mutaawe nyini agenda bagamba oli mulwadde era nabo ne bakola ki ne bamanya ndi mulwadde abasomesa ne bandeka kati tebajja kumbuuza kuba omwana yalwalanga ku ssomero awo bajja nga kubuuza abadde ki ne bayita muzaddewo ne mbagamba wali temupita ku taata ne munnyonnyola ekyankoze ki omunnyonnyola ki ng'ate gwe wasemba okuba naye andi nga simanyi awo wonna wali otegedde nti bakulidde ebisiyaga oba gwena ebisiyaga nga tokiwulira nkeera nga tokimanyi simanyi nabimanya kati luvannyuma nnyo mutaawe wayise ennaku 2 ngenda ntereera abiŋŋamba aŋŋamba naye wano edimaster oyo n'olwo omusajja omulala nga tamanyi mbye taata wange olwo omusajja omulala atutera ebyokulya oba otera omulaba konze mulaba oyo bali ebisiyaga mu bali abaana muno bali ebisiyaga kyenva mugamba oyo taata wange naŋŋamba kati gwe ate kati bye bakoze bakudde ebisiyaga naye kati ogenda kuguma ogenda kudda wotereere bajja kuddamu era bakuyite n'abaana olaba nandaga ne gundi ediboy naŋŋamba ne ediboy oyo naye gwe basoko bimulya ne kati naye abirya yali jalaba ediboy ng'akuyita nga byonna byaŋŋambye
wagirenkera ku makya Ediboy nampita nampita mbuuza ng'ola bino obulwadde kasa wateredde ng'olwo naye bamuŋŋambye olwo zitambula kiki ekyaddako awo wawona ennaku zitambula ntereera mpona naye nga mu kuwona kwange olwo no mutaawe mukwano gwange anziziza ebbali atandise okundaga abantu abakola ki ababirya ye yali babimukola naye kati nga ye tali abamulya buki bamulya buli kati yandaga ababirya mu bo Headmaster ne Ediboy ne bana abasomesa abalala kati nteredde naŋŋamba gwe bakuta n'ogera mu kasenge kali manya ogenze kukola ki kuliibwa kati nga tene Headmaster we yampita ne mmanya ekyantuukako luli n'akamala nterera nnaku nga 2 ne mpulira ng'essomero lintamye naddukayo buki buddusi nenziruka ku ssomero nenziruka buddusi nengakanfume nafuluma naki nadduka nakiro kuba Headmaster we yampita ngenda munga Headmaster ngenda tugenda okukola ebiza bya P7 balinya gune mbadde ndi mukusomako kansoke malo genda mbikuŋŋanya ebitabo byange mbijjeewo nkole ki nkomewo nabuka busi kikomera manju nenziruka tewakola bibuuzo oba wadda n'okola ebibuuzo saabikola nadduka ne watata saagendayo ne wajjajja sana akuddayo we nadduka nafunayo awo church gye nakola ki gye nayingiramu ez'abalokole ng'abantu basaba naye nga katonda kangende nnenenye musabe nga ku myaka egyo wali osobola okuwenenya biki byoli tomanyi nali ngeze mu church baali basulayo abantu naga nasaba wadduka ewaka waddayooko asaddayo nabira bwezi ku church era eri Samuel n'essomero wajikamu bali kiro nga sinenye nsoka kuddukira walala pastor wenatuka ku church pastor munnyonnyola angamba ajja ojja beera wano pastor nga bimunyonnyola nasirika nanga tubeere wano kati ntandika obeera ne pastor ngolo nekweka saa obeera ku church obeera waka ewuwe ku church mja ku church nantwala manyi jamu yengeja yakandaba tanatwala nnyo wuwe tanesiga mbera ku church wajja nakola ki najja nampita ntandise okugiraawo antadde mbano abakwaya bano abafuwa egundi omulere kati lwali lumu angajjamu mperekereko tugenda ndi myaka gyali nga 12 13 awo kati pastor nga mperekerako tugenda okugenda betwayingira kifo kyalinga lodge twayingira mu kifo nanga jangu yanga tugenda tulina betugenda oleeta ebintu byasima bakiyundi bayita batya bano abafuwa muki bano abakwaya yayingira nandika mu lodge nanga akandeta ebintu yaleeta ebintu yaleeta byakulya nendya nalindya ngera nga ne pasa naye ambikudde ki lodge yali etya awo mwayingira ku reception nemusasula nemugenda mu ruumu kiki nze we yanyingiza lodge abalodge bali eri nyanga ayingira mu ruumu awo njije yasika olugi ne lweggula oba simanyi kati abantu bakyala baba basasudde dda kati awo yayingira lodge nandira ebyokulya nandira soda mbandirawo nti natuwa ku buliri bwe nintudde n'abindya tewerwanako waddewa nerwanako kakyasobola kigira nerwanako naye nga alina amaanyi nga tolugya lusibye jayanga aleta ebintu biringa bigundi bagiya nga binanga bitwala y'abaana ali ku kyayi kati mukundya andya ngamba kufuta ku ssomero liri nga tomanyi kyogenda kukola tomanyi kyebakola nga alinga alaga ebiba ku ssomero biri abikola ki abimanyiiko kubanga abamu abantu twavanga tusaba mweyo church kati nga mulyandya ankwata nga alinga agamba gwe totegeera tebakugamba tebakusomesa bwe ntyo tuli ku kimba operators embeera eno si nnungi bigambo si byangu omwana omulenzi ono sekajja bamuli ebisiira kataata we muganda taata we yakitandikira then kati kyo kigenze wa pastor so pastor mwavaayo mutya nga mumaliriza omulimu waddayo mu motoka ne muddeeka kiki pastor naddayo naye ku church
naye nga yaŋŋamba ekintu kimu agenda kumpa emmotoka ku myaka 13 gy'olina mbwe agenda kumpa emmotoka mbeere nga nze abantu bwe baba bajja nga bamwagala ye gwe batuukira ku nze nange tugende ŋŋende agenda kunjja ku kyaki antwale ewakaawe kuba naye sinawe mbeera kati naŋŋamba tugende mbeere nga mbeera waka wemubimaliza akugamba toyogera nkwesize biki bikigenda kuwa sente kiki yakuwaawo ekikugumya noddayo newuwe ng'ate ne kusomebwa addukayo lwa kintu kyekimu kati engeri gye nali nga ndi myaka 13 nga sente ezo sizitegeera nnyo bulungi yampa byakulya naŋŋamba tokola ki toyogera gye tuva era nakuza tokola ki toyogera essomero teryakunoonyaako nti watolose n'odduka ng'ate wadde ku kyaki ate nga kyaki bwemudde musabira essomero sekajja bajja ku kyaki okusaba ne bansanga munne mutaawe essomero teryakunoonyaako essomero mu kunnoonya mutaawe bajja ku kyaki okusaba bansangayo ku ssomero bakusangawa mbitabudde bw'omala okubaana ne pasita kuba ekyakuddusa ku ssomero byali bisiyaga ate kakati ne pasita bikulidde essomero ddyo nga teryakunoonyaako tolose kusomera dduka essomero teryannoonya kubanga nabuuza mukwano gwange nali ndinaanye mutaawe atoddamu n'omulaba bajja ku kyaki okusaba mukujja okusaba mutaawe mubuuza tebambuuza ku ssomero mutaawe naŋŋamba wodduka nga babikulidde tebakunoonya tebakubuuza ate kati kebategedde mbu oli wano ku kyaki tebagenda kukola ki kunoonya naye mutaawe kati process y'ebibuuzo yatuuka tebakuyita okole ebibuuzo tebampita wadde kati pasita ye mumaliriza kututa ewaka ewuwe pasita yantwala ewuwe namalayo ennaku nga 2 nama nanjijayo nankomyawo ku kyaki nanga jangu ogenda beera wano wa ku kyaki ekinjalo kyeyampa nembeera nga bano bakwaya nze abakola ki nze agenda nebaleetera nzagenda njijayo eŋŋoma baba bazembe nga pasita tannatuuka nga bajjayo eŋŋoma ne basumulirawo ku kyaki pasita yakutwalanga ewaka ewuwe naye kyewuunyisa nti pasita ewaka yalinayo omukyala wabula yayina n'abavubuka be yali ngaalabira ku kyaki kuba nali kati bwe natuuka bwe nagenda ewuwe lumu nanzigalira mu kasenge ako nansiyaga kati nekifuuka kya bulijjo nga ntwalanga so notandikanga okukwata eŋŋoma nga ngenda nenzigulira bano abazze okuyimba nembagirayo wa pasita waddayo ddi wa pasita nabeerangayo kuba natuuka wa pasita nga alinayo omukyala alina n'abavubuka ababeerawo naye nga alinayo yabawako boys quarter akasenge kaabwe kati abavubuka abo yali abagambye oyo afuse memba abavubuka nabo yali abibalya balira okulya nga balya kati nze kanino nkunyumiza abavubuka benasanga wa pasita yabagamba oyo memba era bampita bantwala mu kisenge batandika okunkola ki okunkozesa abavubuka bennyini nnyini nga ne pasita waba yagadde nga ajja n'olumu nakola ki nange nabinkola ekibeera kyalubeerera nga kyalina ate nzirewa anti kusomero naye nsobola okuvaayo kuba lyessomero siwe waka nate wewa pasita naye nfunye ewaka eyafa tewali makulu teri nnyo makulu teri bonamu ali awo akula yagenda ate nali nvuddemu nkuze nokusoma sikyasoma sikyayagala ate bano mukunkozesa ennyo okumbikula ennyo ebbuutu ntuuka nange mbimanyiira ngamba weka mbeerewo kasawano wenkola ki wenkasiba nfuna ekyokulya naye nga ndi mumbeere kunyigirizibwa avuga ne babinkola pasita nga wanjagalidde wabinkolera nali munene nga nyina akabina ntibabuti nti nga bangira kale kakati mukyala pasita ye wayogerangako naye ku nsonga ezo mukyala pasita bawakulya ebisiyaga naye so wamugamba kuba ye yali mukazi ate akibanga yena yali amanyi ng'ate abeera ne bbaawe akiteba nti yali amanyi bbaawe musiyazi balina ku baana saawa omwana n'ogwo bano bujja bane balonda obulonzi era navuka omulya ngaffe tukulidde wano ng'abinkola ngera naŋŋamba gwe oba olyanga kati mbeera yonna yonna eyo waddakayo okwewa taatawo
ewa taata ono yantwala ku ssomero naddayokko ate nga mukambwe mutya nakutwala ku ssomero nodduka ku ssomero nva ne maaso nga bugona okuboggola nanga nva mu maaso wadduka ku ssomero kati nenga kati nzaako njagala nzire wa jjajja eno yafa ewali bano abaki banna ngenda otuuka wa jjajja nga batundawo dda nga n'abaana abamu bonna buli omu yayingira Kampala bagenda kati nga nyina fundika nga nzeeyowa ku kyaki wa pasita kwana siswa ku kyaki naye yali ampadde rumu yange mwensula kati mu mbeera eyo nenjirayo wa pasita naye kati kyenjagala wanne okunyamba nabivaamu naye mu kubivaamu kuba njuka munakula kati nsobola okwetakulira naye mpulira nkozeko emirimu gyonna naye mpulira nnumizibwa emabega nzigula mwewandabe nga nayimuse nina pampa muki munda yenkutte byampita mu buyisi buli kimu kyenjira nti kiyita ninga n'okutula n'obutuuzi mpulira nga ntudde ndi ku bwamayinja siina mwana siina mukazi abakazi kubanga naye gyenava mubali abakazi mpulira kati na feeling mbeegomba naye nga nkyalina kino ekisiba juzi nalinako n'omuwala naye muloojo omuwala nanziruka nako ngaalaba tatalaba ku muntu afunduka wati kumutaba musajja asiba pampa omuwala nanzirukako kati kyenjadde njaga okunyamba banyamba abakola ki abandi abo oba bampulira oyagala kujjanjabwa njanjabwe banjanjabe emabega wagendako mu ddwaliro lyonna eddwali okumanya ekirwadde ekyo wekitandika nagendako mu ddwaliro eyo emulago ne baŋŋamba nayonooneka ekyenda ekisiba ekyabbi kyayonooneka kubanga era nebako ne baŋŋamba waliwo bakozesaako kko nensirikaawo ne baba musawo kyetagisa ki okunjanjaba naye yaŋŋamba nayonooneka ekyenda kubanga nesiba pampa netagisa kasente banjanjaba ekyenda okola mirimu kyobeerawo osulawa kati essaawa zino omulimu gwe mbadde nkola sobola mulimu gwa kutuula ate gwokutambula amaso atambula nnyo waaba entambula ennyo tukempera nga muli kibanga ekyende kyagala okuvaayo kati ndi awo njetaga omulimu nga nkolamu katono nentuula kati mukaseera kano nyina wa chapati gwenjolezako amasuwaani naye tamanyi buzibu ki bwenkolaki era njira nti mugamba ate n'omuliro guno ngusemberera ennyo omuliro guno ngusemberera ennyo gujja negumpisa obubi kati sente zigula pampa ozijjawa sente kati ono wa chapati ampayo 3 akuwa 13 buli lunaku ampayo 13 naye olumu amanyi okungala ebiganye nampa 12 wandisa ekikomando ne India ampeyo ebyokulya kati osulawa kati wa chapati aina wano watereka ebintu kayumba mwensula mweyampa kati gwe osula ng'obikuuma kumakya nakeera nasanga amaze okukuma essigiri waddayoko okulondola maama wo gyazaalibwa teriyo kuba maama wo bato teri bakojjaabo ewa maama eri gye bwoŋŋamba gye bamuziika ebukunja teriyo bakojjaabo baani bakojja bange ntidde okugendayo bajira kubanga kijulamu embeera gyendimu nti otambula mu bantu kati embeera gyendimu mbi singa nteerera amaaso okugenda nenkola ki noonya maama bajja bakojja bange naye kati embeera gyendimu mbi nti otambula nange mu bantu wendinya takisi wembanga sinamuza pampa bawulya ekivundu ekiwunya mbanga omukazi ajjeemu olubuto kati nga bwemundaba buli mwanziruka kati kyo kingana okutambula esebo presenter abakugamba nti kisobola okuwona emulago bangamba basobola okunjanjaba nsobola otereera bwobanga oli nga oli musawo nga osobola okujjanjaba abantu kika kino ntuukirira nkutuuseko mu buvuka ono asobole okumuwa ku bujjanjabi bamwonoona rectum kirabika bamwonoona naye yeetaaga bujjanjabi ayagala kubeerako mu mbeera ez'abantu emirimu oyagala kati awo okola singa oli ayagala kuwa mulimu osobola okukola okola nsobola okukola naye ogambye oli munafu tosobola kukola mirimu gyakuzunga nnyo zakutanga nsobola osiimuula nenkera nga makyanga nsiimuula
nenzireka nengenda nempumulamu nensiimula nenkera nempumulamu. Ate ebya chapati byobaddemu byonna bisobola bikolamu naye nsobola nga business yiyo. nga yange. Kale tuli ku Kimba Updates bw'oba olabye emboozi eno kyensobola okusaba subscribinga likinga era sharing ibaako gwotegeeza naye nga kyekisiyaga mu Uganda mwekiri ekisiyaga mu Uganda. So kati mu ssomero ero muwava abaana balinga bameka abali ebisiyaga oba bye babirya? Abaana baali bangi kuba ono mukundaga mutaawa abaana yandaga abaana nga bayitirivu nandaga abaana abagejjagejja. Osobola tubuulira erinnya ly'essomero eryo? Essomero nsobola okukubula erinnya ly'essomero naye gwese tuyiteyo. Anyway lireke kubanga nina osooka okunoonyereza oyinza odyogera wano ku channel oli waayiriza ne bagenda bansiba naye ngenda sooka kunoonyereza ku ssomero eryo nze nja kugendayo naye nga liri mu district ki? Liri Bukomansimbi. Kale katugenda kulaba bwe tutuuka ku ssomero lino tulabe ekituufu ekiriwo naye nga ekituufu ebisiyaga byo mu ggwanga mwebiri. Ekigambo ky'osembyayo eri abantu abebayambayamba benjala kunyamba biki ngendeko wagundi akuyambe? Kyengezaako bagamba n'abandi abampuliriza banne munyambe nange njala okuddamu okuba ng'omuntu kubanga bo ng'obusuwa bwa laavu mbuyina bo baali tebunnaba kufa nnyo bo nkyalina omukwano mpulira nange muli njagala negomba omuwala n'okuzaala ku baana. Kale tuli ku Kimba Updates subscribinga likinga sharing emboozi eno naye nga tukwatibwa ekisa. Bw'oba olina kyagala okuwa muvubuka ono oba okwogerako naye oba oli kansala oba oli musawo nkubira ku namba eyo esembyayo 63 waggulu awo tulabe engeri tuyinza okuba nga tumutuukiriramu afune obujjanjabi. Bye. Yenze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimba.